that Jacob Oulanyah did not request anybody to take him out of Uganda. He was ready to die in his own house. Ng'abantu b'omu mambuka basula ku tebuukye olw'essaala ze basabira sipiika amanyiddwa nga Right Honorable Jacob Oulanyah. Kyaddaaki mu mbeera gy'alimu essaawa zino ekaabya amaziga to one extent nti abasinga bavuddeyo ne bagamba nti omukulu ono yandibanga yagenda dda mwattu ate era omukulu akulira Democratic Party omukulu amanyiddwa nga Norbert nga n'ono ava sayidi zawali mu mambuka kyaddaaki avuddeyo n'abanga yeekokkola National Unity Platform n'agamba nti mmwe muddaawo ne mwogera ne mugamba nti omukulu sipiika bamuddusa ebweru nga ssente empitirivu ze bataddemu n'agamba nti omukulu sipiika Jacob Oulanyah yali yeetegese okufiira mu nju ye nga talina muntu yenna gw'agambye wabula ye nga Mawo yagenda okulaba nga ebbanga liyiseewo nga sipiika tavaayo mu public tavaayo kwogerako mu paalamenti ng'ate ne mu kuyita ku mikutu gye gimugatta abantu okuli Twitter ne Facebook sipiika tavaayo kubaako byannyonnyola. Kyaddaaki omukulu Mawo kwe kukwata akasimu n'abanga akakuba sayidi zeeri ewa sipiika gy'abeera era mu mbeera eyo agenda okizuula ng'omusajja mulwadde muyi era ye Mawo avuddeyo n'agamba nti teyeewa credit oba ki naye alabika ye yataasa obulamu bwa sipiika to one extent nti yakubira bonna bekikwatako basobole okubanga bamujja mu nju ye era mu kumujja mu nju ye nga ali bubi nnyo yali anaatera okutukiramu mbu ne bamuddusa mu ddwaliro ery'e Mulago paka gavumenti wasobola okubanga emufulumya ebweru era nga mu kumufulumya ebweru omutitimbe ogwafuluma gwe ze $5,000 ze zaafuluma okubanga bamutwala mu ggwanga erya USA wali mu Seattle okubanga afuna obujjanjabi naye Mawo nga addressinga ba journalist obanga ayogerako eri bannamawulire olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'abanga akakasa nti bannamawulire n'abantu aba National Unity Platform abamu bavuddeyo ne babanga boogera ebisongovu boogera ebintu bitakwatagana ku nsonga za sipiika n'avaayo n'agamba nti w'otunuulira Bobi Wine ne zaake nabo baddusibwa ebweru ku ssente za gavumenti naffe ne tuvaayo ne tugamba nti kituufu abaddusibwa ebweru naye ezo ssente teziba za gavumenti wabula ziba za muwi wa musolo ate bo ku sayidi gye baliko eya opposition mwattu oyinza okwebuuza n'ogamba nti singa ate bo baali mu buyinza ne bateeka facilities ezo wano mu ggwanga erya Uganda osanga abantu abasinga bandibadde tebadduka bweru kufuna bujjanjabi era twalabye n'omukulu omu amanyiddwa nga Odongoto ng'ono naye ava sayidi zawali mu mambuka kyaddaaki yavuddeyo n'abanga akakasa eggwanga n'agamba nti byonna mu byogere byonna mu bikole naye nga amazima go gali nti ezo ssente ze baddusaamu omukulu sipiika Jacob Oulanyah mu ggwanga erya Amerika ssente ezo zaali mpitirivu ate mu kubeera empitirivu ssente ezo zaali zisobola okubaako kyezikola n'agamba nti singa baali batransportinga buli munnauganda mu mwaka akasente twandyekanze nga obuwumbi bwa ssente buyiise of which Uganda budget yaayo mwattu ate yo ntono nnyo ddala n'agamba nti bino byonna okuggwawo lwaki temuzimba amalwaliro ekyo nakyo nekikola ki ekyo nakyo nekiggwa so ensonga eno tenaggwa naye ng'ate ne sipiika ali eri ku ndiri alwanirira obulamu bwe okubanga asigala naye nga ffe twewaayo okubanga tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga tosubwa mawulire gonna. I want to state to you members of the media that Jacob Oulanyah did not request anybody to take him out of Uganda.
He was ready to die in his own house. Now, when he returns, you'll hear the hypocritical speeches by those same people. They are the ones who are mobilizing the demonstration. These are night dancers. Even in our culture, they say however much you quarrel with somebody, when they are sick or they are bereaved, you have a temporary ceasefire. So I appeal to these people of Nup and so on, kindly, let's have a ceasefire until Ebya Jacob heals. You can demonstrate afterwards. After all, you are the one chairing Public Accounts Committee. Why don't you wait for that accountability report and you investigate it? Then also let the government now publish how much money they have spent on everybody. Then we will know that this Oulanyah's treatment maybe is just equivalent to one Kabalagala compared to how much they have spent on other people, including even their relatives who are not government officials are being treated at government cost.